NUP bwetaweera eyinza okufiirwa akalulu kekawempe North akaba election. Lwaki njalo owulirize bulungi nnyo bino bya wano oba toyina wano video gitambuza ogende kubaddako. NRM yalese omuwala bamuyita Hajat, omukyala sorry, bamuyita Hajat Nambi Farida, abeera mu Kyebandaawo. Hajat oyo muwala wa NRM National Vice Chairman Haji Moses Chigongo. Omukyalo oyo Hajat oyo NRM gwe yawadde kadi okuvuganyaawo. Ekyo kyokka kikulaga tebavetinze na kuvetinga nti bayite mu vetting. Waliwo ababadde abagala awo nga Kaladi n'abalala ne babatuuza ne boogera nabo ne bava mu reesi y'okulwanira kadi ya NRM. Kikulaga ki nti Nambi Farida ayina ebikonge eby'amaanyi. Taata we yamyuka President Museveni ku bwa chairman bwa NRM mu Uganda yonna, Haji Moses Chigongo. Kikulaga nti akalulu bakeetaaga. Ate jjukira mu by election bw'ojjukira akalulu akali e Kayunga, Nakwedde nga muwonge amubba, actually muwonge yabba Bubbi Nakwedde, bakozesa amaanyi mangi era president yayimuka n'agendayo. Ne mu kalulu kano President Museveni asuubira okugendayo, bakayinamu interest kubanga kamuwala wa vice wa President Museveni mu Uganda. Ekyo abantu abasinga tebakitunulidde, bagamba nti afuna kadi ya National Unity Platform yagenda okuwangula. Naye n'ekyo kitunuuliremu. Abantu b'ekawempe kituufu ba change. Naye oyinza okwesanga abasajja baleesa amaanyi, abasajja ne bajjaawo ne babba akalulu nga bwe baakolewa Nakwedde e Kayunga. Ate jjukira President Museveni yakola statement e Kayunga n'agamba nti NRM bw'eba tesazeewo nti gundi ayitemu tayitamu. Tuzze tugiraba mu by election zonna ng'oggyeko aka UPC kabadde is it Koboko something like district njerabidde UPC ke yawangudde akena ke yakulembedde mu UPC ne kawangula. By election zonna endala zonna ezizze zibaawo NRM ebadde eziwangula. Njala abantu b'ekawempe mubeere very serious n'ensonga mugitunuulire nga nkulu. National Unity Platform paka kati babadde bava mu debate wenzijidde ku video eno. Tebannaba kulonda gwe bagenda kuwa kadi. Naye Nambi ye baamulonda dda era ali mu kutambula. Mukyala Musiraamu ate yo nayo pira nkulu. Ekyokubiri ye mukyala yekka ali mu reesi eno. Wulirizaawo nnyo wano Nambi Farida Hajat Nambi ye mukyala yekka ali mu reesi ye Kawempe North. Ate mu Kawempe North musingamu bakyala, percentage population yaabwe esingamu bakyala mu Kawempe, abakyala abasiraamu. Ekyo kisobola okumuwa enkizo okufuna obululu obwo n'obululu bwaki bwa NRM kuba bwo tebukyuka ba NRM bo baba NRM. Okitegeera kakati bw'otunuulira mu nti n'aba NUP kati bali 10 basajja bokka abagala kadi. Kale tukitwale nti omu gwe bagiwadde abalala 4 ne bajja independent. Bw'okusinzira w'embalabye ojja kulaba ye abagenda okujja independent. Obululu bagenda kubugabana. Kitegeeza Nambi kiba kimuwa enkizo. Bw'otunuulira Khalifa Aganaga aba FDC si basiru okuleeta Khalifa Aganaga. Kawempe yo gy'olaba ejjuddemu ba ghetto youth, abavubuka abato abakkiririza mu by'okuyimba, ebya boxing, ebintu bya talent. Era ojja kulaba nga waliwo abagenda okuwa Khalifa Aganaga. Naye obwo bonna bululu bwa opposition bugenda kugabanibwa. Obwa Nambi busigala buli solid tebukwatibwako. Era FDC mbanenya Mwami Amuriat ne banno abenajja nankumbi abakutte kadi ne mujiwa Khalifa Aganaga. Oba abakutte omuntu ne mumusimbawo. Ekyo ekifo kyandibadde kiri respected. Ne mukireka National Unity Platform ku opposition nereeta omuntu omu ate ne emphasizing ne bana abayisimbyewo oba badde bavuganya ku kadi omwenda baleke kujja. Then awo babadde basobola okubatolinga n'Enambi. Naye nkubuulira bagenda waliwo abagenda okujja okwesimbawo FDC ereete. Mutazindwa eyavuganya ku kadi ya FDC mu kalulu akaweddaawo yakwata ndoza kyakusatu. Naye akomawo ku bwa independent. Obululu nabo weebuli agenda bwonona. Naye nga yandibadde takomawo okugeza okusobola okulwana n'Enambi Farida. Otherwise mugenda kubeera shocked abantu b'ekawempe nga babagamba nti MP wamwe Enambi Farida why ayina ebikonge taatayo w'amaanyi amyuka President Museveni. President akalulu agenda kukajjamu Museveni awo
Muhoozi we yabadde ku Talehe City ekyotera yagambye nti amagye gagenda kubeera mu kalulu kano nnyo n'amaanyi. Lwaki? Nti akalulu kabeeramu violence, kabeeramu ebikyamu bingi ebikolebwa. Ye yagambye mbu bikolebwa ba opposition. Era kye kigenda okuleeta amagye mu kalulu kano gasobole okutebenkeza emirembe. Ekyo kitegeeza ki? Tulabye amagye nga gatiikinga obululu, tetukimanyi ffenna. Tulabye amagye nga ga inciting violence. Tulabye amagye nga galina side gye gawagira. Amagye singa gajje Kawempe ne gabeera ku side ya Nambi, olowooza ki ekigenda okuddirira? Namwandu, Twahia, Seggirinya naye akalulu ajja. Ndowooza agenda okubeera omukyalo owokubiri mu kalulu ako. Nekyandibadde kikulu Namwandu bwe mubeera nga family oba nga mwe bannamwandu nga mulina personal assistant Luwemba nga bamuwadde kaadi, lwaki temuwagira oyo? Lwaki ojja mu kalulu okwonoona? Kubanga ne bannamwandu abala kuba Seggirinya yali alina bannamwandu abasoba mu 10 naye ng'ate bonna ba mu Kawempe omwo era nga balonzi be. Ndowooza ye yalyanga ku balonzi bwe Namunswa bw'atyo bwe yakolanga. Bonna basazeewo bagenda kuwagira Twahia naye ng'okwo kwonna kutta bululu gwe bagenda kuteekawo opposition aba National Unity Platform. Nze nsuubira nti Namwandu wandikiriza n'owagira yenna NUP gwe n'awa kaadi osobole obutatta kalulu. Oba sekyo asobola okukozesebwa ng'ekyokulwanyisa ate National Unity Platform esobola omukozesa. Twahia najja mu kalulu ako n'abo omukyalo owokubiri n'atta ku bululu bw'abakyala abandi badde ate babuwa Nambi. Naye strategy endala naye ng'ekikulu kya byonna opposition yandibadde omu ng'ava mu NUP kuba n'ekifo kyabwe compensation. Ate n'abandi wadde na Luwemba mu mutima omulungi oba Magala. Then ebibiina ebirala ne bitaleeta ne bafaafagana ne Nambi, bonna ne bakola collectively okulwanagana ne Nambi. Naye tobeera shocked. Eno video njagala ogitereke ogitambuze. Oyinza okubeera shocked nga Nambi Farida muwala wa Haji Moses Kigongo NRM National Vice Chairperson amyuka President Museveni nga bamulangiridde nti awangudde kalulu ka Kawempe North aka by election akaliyo mu Gwokusatu.